lwaki abasajja ffe tufe nnyo lwaki abasajja ffe tufe nnyo lwaki abasajja be bagwa mu binaabiro ne bafa ekyo nakyo tulina okukinoonyerezaako General Damulira wa Crime Intelligence ne magambo munoonyereze lwaki bannamwandu be bangi lwaki bannamwandu be bangi lwaki mu minaabiro abasajja be baseerera ne bagwa ne bafa tekitegeeza nti twagala ne bamaama baffe oba basisters baffe oba bawala baffe naye tulina okukinoonyerezaako mwe abampuliza ku Radio 4 ne Radio 7 njagala mwenna mu scanning ebifo bye mulimu kaakati bye babazaalamu mulabe bannamwandu abalimu ne basemwandu chances ziri nti bannamwandu bali 8 out of 10 ate basemwandu bali babiri bannamwandu bangi waliwo ekikolwa bakitaffe ne bava ku nsinga essaawa tennaba kutuuka kiki so mwe abakulira intelligence mu Uganda munoonyereze lwaki basemwandu bangi lwaki bannamwandu batono lwaki abasajja be baseerera ne bafiira mu binaabiro lwaki abakazi bagamba nnyo nti bw'ofiira wano bondeseewa omukazi tabiriivinga mbu yasobola okufa agamba bw'ofiira wano bondeseewa linda ku waliwo muto wange yansesezza mukyala w'ennaku ezo yamugamba muto wange ali below the age of 30 yamugamba nti bw'ofiira wano obeera ondeseewa kwegamba mwe basenga baffe bawala baffe bamaama fe abasajja ffe tulina okufa so bambega magambo Damulira mutubuulire kino kiva kuki yajabadde kunyumiza kikwatagana n'ekyo just a friend the other day yali ambuulira step mami we yamuga kakati olaba taatawo biki kati bw'afiira wano n'atuleka agenda tuleka atya waite emyezi 5 omukyalo oyo mwennyini afa yafana kikutuko oh no kibi nnyo kati you can imagine as if waliwo garanti nti omusajja yalina osooka okukola nendowooza Katonda ono mutuufu abakyala batendinga okutulera maama asobola okusula mu kakiyosiki n'akwata gomesi ye n'agibikka abaana be ndowooza Katonda akikola bw'atyo nze kinsuubira ku lwange bamaama batendinga nnyo okufa ku baana okusinga bataata njagala ombulireyo omukazi ayina abaana 40 ku nsi kuno gyali 40 nga yabazaala nedda ne waliwo abasajja abalina abaana 12 ba spam donors ye buli wasanze alekawo bulesi era mu abampuliriza essaawa zino bw'oba oyina maama wo ng'akyali ku nsi mugulire kanyamaalye mugulire kawayini bw'ataba muddu wa Allah bw'aba ate mu katoliki muwe kantu kali kootegedde akalye mugulire ku Naire special ba club Pilsen abakatoliki baagala nnyo egyo emyenge byezo okitegeera bamaama bayita mu bintu bingi nnyo nnyo ebimu ne batabitubuulira. Let me give you this story and it's a true story. Waliwo omwana omuwala yanoba ng'ekimunobya asanze kondom mu nsawo ya bbaawe yali agenze safari n'akomawo after 2 days kati omukyalo ono abaali mukwani parkinga ebintu bya bbaawe n'asangamu condoms 2 kitegeezeemu eba yakoze kuba condoms usually zibeera 3 omuwala n'atabuka omusajja n'akeera ogenda okukola omukazi n'asibamu ebibye omuwala n'asibamu ebibye n'addayo ewaabwe gye baamuzaala maama baali awo muwala we n'atuuka ne pick up y'ebintu n'amubuuza kiki nti maama nnobye sisobola you can't believe what I found out nti kiki maama toyinza kukkiza kye nalabye nti kiki nasanze kondomu mu nsawo ya bba wange nti bbawo yadde avaawa nti yabadde amaze ennaku 3 nga taliiwo nti ekisooka weebaze Katonda nti bw'aba ayenda ayambala kondomu ekyokubiri namugamba omanye emirundi gye nasanga taatawo ngali on the top of women nkyogere ntya mu Luganda omanye emirundi gye nakwata taatawo n'omukyalo omulala nga beegasse bali mu kukikolwa namugamba return your car reversing emmotoka muddeyo namugamba baana mmwe bwe mulimanya kye twayitamu ne bazadde bammwe mujja tu respectinga be bamaama baatukuzaamu omusajja omuganda wano oba omuvandimu omutuufu yasobolanga okuba
n'ennyumba ng'alinamu abakazi bana. Ennyumba emu ng'ate temuli siiringi. Yes. Nga temuli siiringi alinamu abakazi bana. Siiringi yeetaagisa. Owulidde manyeze ezo mboozi oyagala. Kaakati ekirala. Mu Buganda wano nga gwe kkungu oyinza okujja n'onkyalira e Masaka. Ng'okkuwa enkoko kusiibula n'enkuwa omukazi. N'oddayo ebulemeezi. N'engenda n'enkoko yange. N'ogamba omukyala wo gwe walekawo kaddulubaale. Yalira munno. Ndese. Abo bamaama baatukuza. Si bano ba WhatsApp, I love you darling, no. Those are the mothers that raised us. Yamugamba omanye emirundi gye nasanga taata wo nga yeegase n'abakazi live. Namugamba singa saagumiikiriza saali bakuziza temwalisomye. Okitegedde? Singa saagumiikiriza temwalikuze temwalisomye. Omuwala n'akyusa pikaapu n'addayo nga kyamugamba ddayo mangu nga bbawo tannaba kudda waka kubanga oluusi yanoonya dde ekikunobya bw'anaakusanga nga wanobye ng'aleeta omulala akitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Pasita Bugingo yakutumidde. Mundabire. Nabadde naye yakutumidde. Nagamba nambuuza ndokoka ddi. Ne mugamba ebira tujja kubyogerako naye ekyokulokoka. Bugingo mwagala nnyo. Nnyo nga gye nkomeza. Kuloka no mukwano gwange nnyo nga njagala Bugingo nga gye nkomeza. Naye ekigambo ekyokulokoka nze obulokole bwange buli mu mutima si bwakwatula. Yes. Katujje. Wanje. Ngakubuuza nti ate abaana. Genda n'abaana bo wansanga n'abaana. Awo gwera nti. You create a contradiction. Bwagamba omukazi bwagamba nti anobye naawe gamba nange nnobye. Bwe muba n'abaana jjaga ati ate abaana baffe sigo wajja nabo wansanga n'abaana. Awo gugwe. Nga yagamba nange najja sina baana. Bwatya. Ati yajja n'abaana. Bava mu lubuto lwani. Okitegeera? Ojja kubatuuka lubisa. Kiringanga mirundi ya ne bana twafiirwa mirundi oyo. Mirundi yagamba mbu bw'ozaala ng'omwana ebweru. Timing ekiro saawa nga 8 weefuule bunno ologootana. Ogambe abaana b'ebweru mutabaleeta ne bano nja kubatta. Mukati omukazi bw'awulira ng'ologootanaga munnange oba ebweru waliyo abaana baleete kubanga ye kyabalwanirira ababe baleke kukola ki kufa. Ne ebintu by'obufumbo mukisa neze kino kigamba nnyo abantu. Bw'oba olina mukyala ng'omwagala nnyo honestly nga mulinawo bye mukoze sooka okebeza abaana bano bakebere bakonfirming nti babo. Kasita oba confirming property ze mulina ziteeke mu bantu abo basatu gwe maama w'abaana n'abaana. Why? Kubanga omuntu yekka asobola okulwanira interest z'abaana bo ng'ovudde mu nsi muno asooka mukyala wo, owookubiri maama wo. Okitegedde? Si baganda bo. Ekyo nze kyempagira nga Gashumba. Bw'oba olina alla ebintu byakuwadde biteeke mu mannya go n'abaana n'omukyala. Naye ng'abaana omaze bakola ki? Bakakasa. Kubanga kiri ku lekodi wano abasajja abalinamu ku ssente n'afa ne tukizuula. Nti ate abaana sibaba. Waliwo ambuuza lwaki si maama first. Maama wo bw'omala okuva ku nsi baganda bo basobola omumanipulatinga. Bamami baffe bali easily convinced. Okitegeera? So nekya maama wange tasobola protectinga interests z'abaana bange kusinga maama waabwe. Tekisoboka. Kantino kankikubulye. Omanyi nti omukazi asobola okwetunda ku speak yawo ng'aweerera abaana makerere. Bangi bamanyiddwa. Emirimu bagita Neeko. Waliwo muganda wange Kabandana owa PLU abayita ba Neeko. Neekolera jange. Waliwo sisitawo asobola okwetunda aweerera abaana bo. Tekisoboka. Tekiriyo. Ate mwe abasajja mbagamba mwe mukole bino ebintu. Abaana mu bakuze nga balina empisa mu batwale in the best schools ever. Be batalifuuka kye mwagala gw'oligamba nti nze ogwange nagukola ki? Nagukola. Okay. Kyekyo. So ono yabadde ngamba akakkane bintu abiteeke mu mannya g'omukyala. Mu basatu. Tokikolanga omuntu akyasinza obusiru ku nsi kuno. Obusiru obuyonke, obusiru obuzaale, ye musajja ateeka ebintu mannya g'omukazi. Come again?
omuntu akyasinza obusiru ng'obusiru yayonka buyonke yayinza okuteeka properties ze mu mannya g'omukazi abamwagala love kankusese bw'ogendanga ne love ogendanga n'obwongo obwo togenda na mutima gwokka both genda n'omutima kwe kwagala n'obwongo tokolanga ekintu kyonna ng'oli mu love oba ng'oli mu busungu obungi oyinza okiriguleetinga lwaki olowooza kya busiru okola si gumu si ebiri si basatu si bana mikwano gyange bemmanyi abaali bakikozeeko n'ateeka ebyapa mannya g'omukyala n'afuna misunderstanding nga toyinza birivasinga kankube omugago sijja kumwogera yalina ebizibu bya ssente nga banka zaagala kwatachinga bintu ebimu ne Uganda Revenue Authority nyakyuse n'agamba mukyala wo manyi na challenges baagala kwatachinga mali yange kankyuse ebintu bino mbiteeke mu mannya go kati nabeera ne challenges zase n'agamba nayo manyi katundeko property emu sasula amabanja gonna n'agamba omukazi you know I've taken a decision kino ekizimbe njala kukitunda sasula amabanja gonna mbe n'emirembe omukazi n'amugamba bino bintu by'abaana si bibyo by'abaana si bibyo naye ng'omusajja ebimenyeka n'abikola okitegedde nze nyina abantu abali e Japan abali e Canada abaliwo n'apakasa ng'ali eyo musiru omusajja ng'ebintu abiteeka mu mannya g'omukazi mwe abali ebweru bw'oba opakasa n'owezaawo akasente komawe Uganda ekintu bakiteeke mu mannya go kati singa oyo gobadde oyogera ku Mwami Gashumba yali yakiteeka nga bw'oyogedde mu mannya g'omukyala naye n'abaana baali mukkiriza okutunda yes abaana bategeera challenges kitaabwe zaayitamu kukitegeera nekyo osobola n'okugenda mu kooti n'owaaba nekino omuntu kasita omuntu oteeka ekintu mu mannya ge kiwedde tokyakinako nze nkigamba nnyo n'abasajja towanga omukazi ekintu ky'oyagala omukazi muwe ekintu nga ne bwe muwa ekyanze tekikuluma katulaki oyagala ateekebwe the three should be on the titles but she's the mother of my children ayenkera bwaga ngenze linda kate bwagenda nabyo mulina okubitemamu kampani gye bayita Gashumba family erimu ba shareholders basatu abali principal Frank Gashumba mukyala we n'abaana you get it neze Gashumba nga nkwata property nga njiteeka mannya g'omukazi nga bw'obusiru bwa kikaaki kitanga ne gyali azuukuka ku olwo tekiriyo mukazi mwagala nnyo I love her so much she's amazing naye sisobola bw'aba ngamba nti tali sekiwa nange tubiteeke mu mannya g'abantu bameka basatu bwe ndiba nvudde ku nsi kuno ye ne yeetaba n'ebyana ne biri emmali yange ne bigimalawo ogwo gwabwe ate n'ekira nze kungu nze ku nsi kuno ndivinga ng'agenda okufa enkya ate ne ndivinga ng'agenda okumala emyaka 8 nze ndi obulamu nze wensanga akanyama akokya akalungi ako nkagula ka wine bwe mansobodde n'enkanywa nze nsula bulungi nsula musuuka 7 thread za white esuuka Barack Obama mwasula nange mwensula okitegeera ndo perfume ze baalagira ontegeera sente Katonda yampa zaaki obere bulungi Gashumba mbeera ntya nga nyina sente n'ezijanjabirwa kalwaliyoko ku kyalo badokita 6 balina okuggwayo bankebere ki ekitawanya Gashumba yes there is a reason why Katonda sente yazimpa kuzeeyagaliramu obeera otya n'ebizimbe 8 mu Kampala ng'olya mmere abatembeeyi gye batembeya olina ebizimbe 8 n'osanga omuntu alina ebizimbe 8 naye nga buno obwana obusala enjala obutembeeya bwe busala enjala ze kati Katonda sente yampa zaaki you get it Katonda akuwa sente olivinga obulamu obulungi kyova olaba abasajja abakopi mu Uganda bwe bafa abaana baabwe bali emmaali yaabwe ng'abawendule omusajja oyina ebizimbe 8 oyambala bino ebigatto biniigi n'ebiwunya olusu n'oyambala bino ebisuuti ebimasamasa nga ambulance you get it nzeera mbyewuunya n'olaba omugagga avuga landikuruza omuloodi landikuruza ze batemeramu ebisagazi ekata n'Abu Dhabi taba mugagga taba yo fake master kabaliga kankubuulire omuloodi omugagga gwe bayita omugagga avuga emmotoka nga bagimeasuringa ku size ye omusajja omugagga n'afiiramu haliya ena airbag emu endala ya switching off you get it Katonda akuwa sente akola atya alinyisa obulamu bwo ngenda kumwogerako tajja kunyigira mutaasa kafeero omulaba
Mutasa Kafero yalwala mu biseera bya COVID. Amangu ddane bamuteka ku nnyonyi ne bamutwala Nairobi. Allah n'amutaasa. Singa yeekubagiza bikyebyo singa mufu kibayita omuloodi mugagga Katonda akwanguyiza obulamu. Katonda akuwa sente asitula obulamu bwo. Omugagga ayina ebbalaza atagendamu. Oleefe byatagenda. Yes. Nga ne waba waguddewo mutawaana buli muntu akimanyi omuloodi tayinza genda yeeyo. Kibayita omugagga yakolamu. Omugagga tagula tiketi ya nnyonyi. Abayambi bebe bamubulya Samekazi agenda okulinnya agenda kutula mu kifo ki. Neno sanga omugagga alikabalagala alamuza nyama meat omuloodi omukinjaji bwatabuka n'avayo ne jambia n'akwisamu jambia. You get it? Katonda tuwa sente zikyusa obulamu bwaffe. Nenze ntunulira abantu Katonda bawadde wano sente ziringa ng'ebibbo ebikutiya naye ng'obulamu bwe balimu nga dream ye Land Cruiser. Gende Dubai gende katolabe ebyo birandi cruiser byammwe babitambulizaamu muddo gwandiga na mbuzi. You get it? Bano zibavuga wano. Yes. Bali wano baga tulinze bya PRU. Bamita Abdu Muzibu ali ku TikTok agai tulinze bya PRU. PRU yabadde ki? Kiro kifumba kitokota. Aha. Tutumalize ku nsonga eyo Katonda nyamwaniga dashika ngazi izo 5 nya. Kakati ekisinga okuntawanya ebintu betwali wadde tuwa nnyo obudde ate situbiwaki budde kankubuli ensingi bwe beneefa etandikira mu maka Churchill yagamba ati timumpe family ennungi mbawe eggwanga eddungi kiva waka mwe abakyala abampuliriza mwe aba TikTok mutememu kano mwe abakyala abampuliriza omuggo omusajja gwayinza okukuba ku nsi kuno kwe kugaana okukola omusajja n'agamba mukyala tojja kukola ate omusajja ne bwakulimba bunja kusasuliranga awaka ekyo kikyamu nnyo mu kukola kuno tufunamu networks tufunamu emikwano egijjo tuyamba maaso eyo nze manyi si mukwano gwange so omusi babiri si basatu abaafa nga bali kibakkiriza bakazi baabwe kola omukazi nga tayina watandikira ali clueless nga kiringa nga bona okwata nga kirabona okwata ekyennyanja n'okiteeka wansi w'omuti ekyennyanja kiyinza okulinnya omuti no naye bw'okwata enkima n'ogiteeka wansi w'omuti oba tonna bakugita nga haafu emaze ogulinnya so mwe abakazi mwenna omusajja ne bw'aba akwagala atya beerako akantu k'okola akaleeta akasente kino nkibagamba babajooga kubanga toyina sente ekirala en argument gye mpulira mbu omukazi wange ali wakatakola talina kuba na stake mu bintu byange rubbish bw'oba ogamba nti mukazi wo talina mulimu asiiba waka lekawo maidi musasulenga omusaala okitege but at the end of the day omukyalo olina okwekolera n'obaamu n'akasente ko mami we buli lwakkubira oba baganda bo nga balina financial challenges kitegeeza ogenda kuba bbaawo akaki akaama naye bw'oba weekolera obeeramu n'akaki n'akasente ffe ddadi waffe yali yeekolera nga ne bamaama baffe bonna bali waka naye nga bonna bakeera okukola ng'ate olw'amataka ge yayina nga buli omu alina n'ekitundu kye yamuwa nga sente zajjamu mami ziba kiki ziba zize era mami nga tabulwa sente mu kikondoolo wano kati kungu ne bwe nkubira mami essaawa zino nti mami ndi stak mpereza akakadde ka sente ngamba mpayo eddakiika 3 n'agenda ku mobile money ne bakakola ki ne bakasindika so message eri emu mubeeremu akasente mu abakyala kino nkibagamba bawo oyo n'amala afatudde bano balamu bo badde otwalanga mikwano jjo bajja kukyuka kubanga bonna baagala bya bugagga bwani bwa bbaawo waliwo mulamu bwo anawulira nga bbaawo afudde n'adduka okujja waka n'amalira mu bisenge akebera ebyapa bikola ki webiri ontegera ndowooza ekyo timukizanyiramu kubanga I have friends abakunyumiza ne weewuunya kye bali mu kuyitamu abo balamu bo bakwagala kubanga bbaawo akyakola ki akyaliwo wepakasize ate ne bwoba wakoma mu P7 minimo abantu abali mu kikuba abali mu Sauliyaka abali nakasiro mu katale balina PhD nene osanga omwana omuwala eyasoma Makerere eyasoma ekyambogo eyasoma enkumba eyasoma UCU eyasoma Victoria University nomala okusoma diguri nokkiriza okutuula wakanga tokola kitawoba yakuwerera ki that's the question mwabazadde mwenna abampuliriza oba mwagala abaana bamwe baleke kukola lwaki mubaweerera
abawirira bakolepa bayambe kambuze ekibuuzo marriage ogenda okusindika omwana olina okubanga olina PhD no n'omukazi atasoma na piwa nasobola okufuna olubuto n'alusindika so tuweerera abaana baffe babeere financially independent ate omukazi okubeera financially independent tekitegeeza mbw agenda ku disrespectinga bbaawe that's a lie bakyala bangi abalina sente nga respectinga ki baawe ekyo nkimaliriza eyo simu ka Uganda mu abali ku TikTok oba oli Germany oba oli London oba oli Switzerland oba oli US pakasa oberemu n'akasente waliwo ngamba nti njogere mu luzungu unfortunately my audience in Uganda 95% of our audience speaks and listens in Uganda you get it so mbabulira oba oli South Africa oba oli Qatar oba oli Dubai beeramu n'akaki n'akasente abasajja bajoga abakazi abaavu kino kankibagambe kino nkyogera nnyo omukazi ayina kalawumuke nga kali mu linnya lye asinga omukazi avuga Range Rover oba G-Wagon ngeri mu manya ga bbaawe moloka ya bbeeyi naye siiyo kano kalawumu katono naye kake abaganda si balina olugero gamba nti kange kasinga kyaffe kange ate Obote yagamba you rather be a king in hell than a servant in heaven mukiwulire Dr. Milton Obote former President of the Republic of Uganda yagamba you rather be a king in hell than a servant in heaven akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi ntandike nakukwatibwa ku nnaku nnaku ki ebbanga lyonna muze mutuga no Muhoozi President wa Uganda addako abamu badde basuubira nti wa 2026 akola ki jajja 2026 yalangiriridde abantu babakwatiddwako dennaku bagamba bambi kati bagashumba baddawa waliwo mukwano gwange ali ku TikTok angambye Adrian Gashumba kozesa Facebook kubanga TikTok enywa nnyo data nzikiziganya naawe unfortunately President Yoweri Museveni yajjako Facebook okufuna Facebook inogenda via VPN gwe Balamu Barugahare Minister w'abavubuka oli mu cabinet today banange ensonga eno lwaki mugibuli ya President Facebook neddako okitegeera kubanga abaana bonna bali ku Facebook kati bali ku Twitter bali ku TikTok kitegeeza talina kye yasiba Minister wa ICT yani bali omunsi Chris bali omunsi yeah buuza bibadde obuuza ebirala akati ekisooka nze natandika okuwagira official General MK 2022 ndowooza nsuubira mpagira Muhoozi Kainerugaba owulira njala mumpulirize kange kasinga kyaffe you rather be a king in hell than a servant in heaven netutandika timu Simba nga be bantu nganze ababelieving nti General MK aina all the qualifications of leading this country netutandika timu Simba netutambula eggwanga pitwali tusobola Balamu Barugahara now minister nankuba akaama nanga Mr. Gashumba we can perform better singa tufuuka omu nemubuuza what do you mean nangamba tutandike ekintu majinge timu Simba tukole ekyo kibayita MK Army netukola MK Army MK Army netutambula Uganda yonna twakola ebintu bingi netuteekawo okulonda n'ebirala kati nga waliwo MK Army ne timu chairman gurupu zaali bbiri ezaalina amaanyi yali MK Army ne timu chairman kati waliwo omujega ali mu kunyiga kuba njogedde ekyo tewayina bantu wemanyi tewayina bantu okujjako okwepanka n'okutambula nti olowooza nga Katonda toyina bantu bakukyawa tebakwagala wetegedde waliwo kiso obubi twali ekabaale nga boogera forces eziriwo timu chairman abantu bakuba olubwe MK Army endulu nevuga n'ab'ekigali bajuulira ye bwe yayita timu ye teri n'omu yayimuka you get it ontegerano yetegedde sijja mu mentioninga mwogere sijja entalo kati nzireducinga ku menu yange nzireducinga entalo nzireducinga lwakuba simutegedde nti ondesemu abali mu Piero yuba mumanyi
omanyi befuula bakisalo bamanyi bajjayo enjuba gundi kakati in his wisdom General MK n'akirabanga waliyo MK Ame waliwo MK Ame ne team chairman ye yakulemberwa Toyota Nuwagira era Toyota oba omwagala oba tomwagala ye yareyinga foundation ya brand ya General MK ng'ategese omukolo gw'erugogo omanyi banna Uganda tebagala kwogera mazima it was Toyota Nuwagira Michael eyategeka omukolo gwawa gw'erugogo n'emikwano gye kati in his wisdom General MK n'agamba tumajinge tukole ekyo kye bayita MK movement ne tukibeeramu for some time ne tambula eggwanga era then in his wisdom n'agamba tutandike ekyo kye bayita Patriotic League of Uganda owulira naye nga nze mu mutima gwange nkyali muyeekera wa MK Ame mulwanyi nga Museveni wagamba wa NRA ontegeera ali mulwanyi kubanga ffe twalina gaali MK Ame tiyalina gaali twalina sino truck muve kuzina gaali zempuliranga MK Ame weeyita n'ekiwuka ekiri mu ttaka kigiwulira we loved General MK Allah twagenda ekapukyolo kitwakola ekapukyolo tekibangawo bamujahidini abantu abagala MK nga jenko nze sikirabanga obwagazi bwe bamulaga and we still love him and we support him paka kakati nze akugamba genda onyononyeze ekigambo standby generator kyavaawa genda okinoonyereze nze nyina brands nyingi eziri zenyinamu omukono nze ngakutudde maaso ffe nga tugamba MK ye standby generator nga tubagamba situmanyi di kungu ndayiranga ntya Allah wano nteekawo omukono gwange guno njagala ondeetere eddoboozi nga ngashumbaga nti MK agenda kujja mu 2026 lireete sikulyangako ngambagamba MK is our next president enkofiira ezo zonna ze mulabako nti MK is our next president it's me ezo t-shirt zonna ze mulaba zena zibrandinga vakuza team chairman mutegera ndoza lwakuba waliwo abantu abagala okwefuula mbu be bakoledde nnyo MK era ffe tubadde twapulinga baka singa okyegendereza so stand by generator MK is our next president that has been me nakugamba mutaka bwalwa ku kyalo asobola okumanya nti enkuba egenda kutonya nti akaleka sitakavaawo enkuba egenda kutonya signs zizo nazibadde ziraga nti number 1 wakola ki akomawo okitegeera nga kizibu nnyo MK okujja mu 2026 nabagamba omanyi bannayuganda bo boyagala bakwagale balimbe babulira amazima bajja kuvuma but after some time bajjaga musajja tukola ki yatugamba olya nakugamba nti signs zonna ziri very clear it was last week 2026 Ssabalwanyi akola ki adda akoma wekirala mwenna abawagizi b'emukinjana mukimanye General MK is a serving military officer a foster general he can only be retired from the military by the commander-in-chief who is President Yoweri Museveni nga tannaba mulitayalinga maje tayinza kujjayo ki mpapula era boleta amaloboozi wali nabagamba last time wano nti tusabe Ssabalwanyi tumwegayirire alitayalinge empologoma yaffe ejje empapula abyogere wano nze sina kye nayogera kye mutagenda kulaba buuza ekirala kyo nkimaze ekirala mwenna nze sifunangako masimu gage nafunye weekend abantu gabaga alla bwagizi ba Piero ekirala nze ngenda myaka 5 okiwulira nakula tugamba Yesu agenda kujja ne kakati nkyalinda Yesu oba nkyalinda Yesu gwe sirabangako ate MK gwenda bako nja kumulinda nkiddemu nakulaba nga Yesu akomawo kitange nafa nga Yesu takomyewo bajjajjange ne bafa nange enkuze Yesu taddanga oba nsobola okulinda Yesu nti adda gwe sirabangako ate MK gwenda bako nja kumulinda era nja musupporting ati musigaddewo olwo tubaddewa yabagaye mugendemu NRM tubaddewa nze ndagawo office wembadde ntuula wali ku kitebe ndagawo tieno ye office yo nze office yange erimu industry kyembuuza
Timuzaako kimwa bambadde bamuwagira. Ye bawadde amagezi muwagire mwami Museveni. Ani. Tokusubira okujja. To disagreeing. Terms and conditions. Radio 4 na Radio 7. Sikulide bulungi. Terms and conditions. Teri anjawula ne muke. Ebyo byonna bi PRU. Ebyo byajja buzi. Papa waffe bamuyita MK. Ontegeera? Ndagayo nga nyambadde t-shirt ya PRU. Njindage. Oli omu ku bakulembera PRU. Yes, naye ndaga nga nyambadde. Temusoma lines. Sejjukira kulaba ng'ogyambadde. Nze mpagira muwozi Kayini Lugaba. Ng'omuntu. Anti yasonze. Bwasonga ate ffe tuli mu magye. Nze Kashumba tebantowera order. Siri mu poliisi kyovola sayingira magye siri mu poliisi. Ow'amagye owa poliisi gwe bagali linnya lw'olegende mubendera agirinnya. Okitegeera? Ojasugala ku ye yekka. That is all. Okitegeera? Mwanankuba akama ng'owoluganda n'angamba muganda wange kino kye nkusaba tukole. Oyinza okukirowooza. Ontegeera ndowooza. Terms and conditions. Okitegeera ndowooza. But for now it is him and that is it. Nze mpagira MK. Nakebedde mu wardrobe yange branding materials ennyine ez'MK sibalina kumanya. Enkofiira, amatishati. Omwana atukolera graphics yankubidde gwe nanga Mr. Gashumba. Bino ebintu twabikola did. My God. Bitwa branding. It was not easy okubrandinga General MK. Waliwo omusajja sijja kukyogera yaŋŋamba nti Gashumba watutta nti kiki. Watuguze ekintu kitwali twasuubira nti omuntu ayinza okigula. Kiki kinti MK. Ffe twatandika okuwagira MK ng'abantu bakutunda batya n'okutya. Surprising Katonda n'amuteekako amafuta ensi n'emusiima. You get it? Did this come? Family yange yatuuka n'okuntuuza ti kino kikyolimu. Nti kiki mutegeeza. Ng'omuliro mungi. Ne mugamba ekisooka muzanyise ekintu kyonna njagala smooth transition of power. Ekyokubiri kye yakola ekyayongera omunnyagaza ennyo kwe Kristo walinga enkolagana ya Rwanda ne Uganda. Abantu bafa abakijjanyizibwanga ne babasiba ne babakola kine babakuba emigo kakatumbavu ke bayita kasika asimwe owulira ndooza ke kakirimu. Omanyi nti Uganda ne Rwanda katazirwane. Kati nze buli lwe nnyonnyi ngende Rwanda ngamba weebale MK. Buli abanya banansi ya Rwanda bajja mu Uganda ne bazaaki MK. President Museveni oluvaako bw'ati anaamudda mu bigere tasobola kuba civilian. Alina kuba either mu poliisi oba munnamagye. Anti nakugambye ng'oyalaba na Uganda bakwagale balimbe. Kati gwokirawo civilian okutaking over Yoweri Museveni. But the law allows every Ugandan, whether na Uganda yenna. Constitution ya 1996 tibaja amendinga. Haja amending. Mu 2006. 2019 tibajiddamu. Baze ba amendinga. Nze Gashumba ku myaka gye ndiko sikyali mu comedy. Reality. So the truth is reality. After Mwami Museveni. Ndenga nyingira wano ng'oyogera. Mbuno reforms tebaagala majje kubeera mu bululu. Si bwe kiri? Maawa ayagala kuleeta gundi eyo. Ono bagobamu otya ng'olere bali mu kibuga. Barracks teziri mu Kampala za UPDF. Mazire ne ku nguudo mbalaba kwe bali. Nze myaka gye ndiko sikyazannya. Kyovola basikyali mu relationship za kuzannya. You get it? Kano mazima, don't be fooled. Bw'oba owuliza Radio 4 ne Radio 7 ng'osuubira muhoozi Kayini Lugaba CDF nti ajja kuwa obuyinza nkusekeredde mwe abavubuka mugende mwepakasize mukole buli mulimu oguleeta akasente muhoozi abayamba n'ababuulira ate gano ge mazima amazima gennyini agawedde mu abaana abawala oba oli mu Uganda oba oli mu nsi ki beeramu n'akasente mu abaana abalenzi abali below the age of 35 mupakase mubeeremu n'akasente. Tewali MP ali kununula, teri kansala alinunula bulamu bwo, teri meya alinunula bulamu bwo, gw'ojja okwenunula nga ggwe si munnabyabufuzi. Kati kankubuulire kino, President Museveni taking over Masaka 1985. I think I was either in P5 or P6. Ulira ne tutambuza ebigere okuva Villa Maria ogende Masaka okulaba Museveni. Nze gwe kusooka okulaba General Salim Saloyo nga musajja muwanvu ayina enviiri nga bolaba Bob Marley enviiri ze yayina
n'okulaba lweje mwoyo. Mwaka ki? 1985. Kuli Recreation Square. Muhozi we twabadde naye ne Museveni we yali awo. Nziko kusobola Museveni we yali ayambadde uniform y'amajje agifoldinze. Nga ndi mwana twaluteekako kigere mailo 14. Olya? Muganda wange yoyo mulala kati ali mu police. Natugamba we are the future leaders of this country. Nakulembeza abencha. Bayagama we are the future leaders nyingi datano. Acha tutwala. Achakala kata. Ulira ba agents be yajja nabo. Beri akategaya abo nabakuba. Nakiriya mangu nagenda mu age ya mama najigunda. Kati ayingidde ya mama na yagikubye. Nafa ayingidde waffe kati agenda mu baana. You get it? Wali taina jala. Goli akulimba mbojja kumujjawo. Kankuongere na kano. 1986 President Museveni yagamba agenda kufuga paka 1990. Bana Uganda sinte taina balunda. 1990 yatuka naga munzikize nkole constitution. 95. Najikola. Olwajimaza naga bana Uganda nange munzikirize. Uganda nange intestingeke kulondebwa. Najja yempapula 96 na campaigningira President Yoweri Museveni mu Uganda ono kyasimanyi. Ngandi mwana muto ngamanyi genyina nga mvuga pichi off-road yezo. Owulira? 96 akalwa ko mukajjukira akekiveera nakawangula sirabanga bantu bayaniriza Museveni omanyi bebalangiri akalu President Museveni yasangibwa ali ntebe mu State House nadde Kampala ekyali ekibuyawo ngoyinzo gamba ntino Papa Francis ajja abantu obungi ebiseera byo ngatambulira mu G-Wagon ya white 96 1998 nagamba nti ne bwatali wangudde kalulu tiyalire de kwaninga over buyinza 1999 amama gundi Dr. Kiza Besigye nagamba Kategaya nagamba amama Mbabazi amanya mushega nti Yoweri Museveni tagenda kukoma 2001 acha continuing ne bamugamba don't insult us. You think President Museveni can amend the constitution of Uganda? Bili mukaga ni yachusa constitution. Bili etano. Nagamba mama Mbabazi tandika okutegeka 2011 2016 sidda. Owulira 2011 we yatuuka nagamba oba yamugamba ki tegeka 2016 amama nalenga infrastructure nti agenda kutekinga over Yoweri Museveni 2016 2013 2014 Museveni naliawo the entire infrastructure ya mama Mbabazi 2016 tiyajja yempapula ajjayo ani yachusa age limit 2017 mwa Museveni era babaka parliament kitafe yatugamba nemo busiru mwayonka buyonke bwe yatabukanga omuntu animbye emirundi 20 mbeera mukakafu ki ku mulundi ogwabiri mu ogumu tajja kulimba otegera ndoza nze kisoka Museveni namwesonyiwa Museveni yali ansudde eddalu olw'okumwagala ennyo namwagala nnyo muwulira yali ansudde eddalu 2016 twamuwangula hands down nze nengula ne suuti nga manyi tugenda kulayira twalayira akyafuga ekirani ng'eggwanga lino Electoral Commission, it's the military. So mao byaganda ayagala jijja mu byakulonda akota kota mugamu. Gwe bwo mpuliza ku radio 4 ne radio 7 ne ku TikTok. Abayu system munyigira. Omuntu yenna asuubira nti akalulu ojja genda okuba akalulu kajje Yoweri Museveni gwe busiru bwo buzaale. Well, Mami Kashombali wanatugoberera ko X bawansi bigambo nagambi I will never forgive General Muhoozi. I am really heartbroken to hear that the brighter future of Uganda was relying on him. I have noticed to do with this country where thieves are given platform to steal more. Ndabiye bamwita Bevan Killian. Onagamba MK has disappointed many Ugandans, so corruption is going to increase up to 95%. Many ministers and government officials are celebrating after the denial of MK to contest in 2026 election. Tulabye abantu mbaliseeyo bambi nze kyenera likiriddemu nekye mulina okumanya nti MK is a standby generator eneyinza n'okutokota nga 2026 tenaba kutuuka. Don't rule it out. Esobola n'okutokota a month or a year after 2026. Don't take it lightly. Fabawagira MK situli mu comedy. Nusika dingo. Situli mu comedy. Kino nkibagamba.
tuva twa coming up n'ekigambo standby generator. Olira. Naye my biggest fear, singa MK tafunye buyinza, gano gakondo agabbe eggwanga n'enjuba gajja kugibba. Say that again? Gano gakondo agabbye eggwanga lino n'enjuba gajja kugibba. Actually, I know it from a reliable source. Mu weekend agakondo gakoze ne party okucelebratinga. Abantu batya muhozo oyo gwe mulaba. Mujero muhozi yakakiddwa. Okakibwa kutya? Okola announcement eno. No. Chemanyi, what I know from a reliable source, waddewo confusion between PLU ne NRM. Nga abantu abamu kiba confusinga. Okitegeera. So Saabalwanyi nga abaleebi obufuzi nga tasobola kukkiriza confusion eyo genda maaso. Mujjukire mwenna abaana abato abatuuliriza. President Museveni oba NRM esi ye yajjako oboti. Yali General Tito Okello Lutwa. Yes. So President Museveni tasobola kukkiriza kavuyo konna muki mu kibiina kye. N'ekirala waliwo ne other intelligence sources ezitulaga nti abantu abamu badde bagala kifuula kyakufuniramu. Okitegeera. So okustopinga early kiri very 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 painful, but I think it was the right decision singa Yoweri Museveni akomo 2026. Ontegeera. Kavuyo kabaddewo tujje tiketi ya PLU NRM bwabanga Yoweri Museveni ajja mu 2026. Trust me, I think it was the right decision taking iwa nga bukyali kubanga emiranga gibadde gigenda kuvuga. Okay. Yes. Kankubulire nze mbaddewo wano Besigye yabagamba kubanga yakitestingako n'akiraba. Kyagu n'agamba mbw'ogamba otya mu Uganda tewaliyo democracy nga wakayimirawo emirundi 3-4. Ti democracy ekola ekolera kwero si ku bakansala, ku babaka, ku bwameeya weekoma ne kweri Entebbe. Yo kimanyi atandise campaigns president kati alumba Eastern Uganda. Laba atambula. Atandise ndoza leero agenda mu East. Owulira? Yatandise. Olita kulimba. Olikinga bwana akugamba mbosobola okukwata ku njuba. Tekisoboka. Kyawo ni bwana gamba mukungu osobola okufuuka paapa. Tekisoboka. It's impossible. Nze abagamba mbimanyi. Kuba bano abantu bonna nze mbeera nabo. Manyi bwe balowooza. Owulira? Boba Kyagulanyi bamwagaza kimu kuteekawo purported opposition. Gwagamba mw'onoggyako abaakwata obuyinza n'emmundu nga bakuba kati ya gaasi omala wiiki namba olisiivinga nkoko waka na mbuzi mbokukulisa okufa kuliko obusajja nga kakanisita kapapajjo kati yagenze Bungereza bajjeno sali musale bamugisha muntu bayina ebipapajjo by'amasasi mu mibiri gyabwe. Okitegeera? President Kagame yagamba yamala emyaka 25 nga takimanyi nti oba enkya bunaakya. Kagame n'akugamba yamala emyaka 4 ng'asula mu kinyanga mmese mutalo eri wando olwa RPF ng'asula mu ndaaki. Okitegeera? Kati ng'ogamba ogenda gamba people power ati mugamba wa power nakasero yiyo State House. Museveni alina yamalako wiki n'amanga tali wano ne tugamba bannange omukisa gulabise mulumbe ki State House. Don't be fooled. Gwalima muwogo mulime, alima lumonde mulime, avuga boda oberemo n'akasente wewerera abaana. Ate na kino kanki wagambe. I have a feeling President Museveni agenda kufanga ine emyaka 13. Akitegedde otya? Kati ali ku kinana. Waliwo jjajja sengawe yafa. N'agamba sengawe afudde ine emyaka 14. At least bw'ogenda mu 10 awo 13 14 kiri okay. Museveni agenda kufanga ine emyaka 13 kati ayina 8 akitegedde kubira mu kamengale z'amaanyi. Emyaka 23